nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyiika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Umachekekamu Zenjimanyi tukimanyi Zenjimanyi Omaya abantu bandyako Zenjimanyi tomanyi bantu bandyako bangi Zenjimanyi ewaffe nze ayina n'emmotoka Zenjimanyi okitegeera oyo omutujju adamu Owaye omusajja yagenda ayimba mbwani ayinde nnene bagimulazeeko kolerewa wano wenyini tokwata motoka z'abantu bati tokwata ennamba zaabwe leeta akagundi tugire naye ogenda semberako kumpi wano ani ayine ennene kakala kabona akayimba kati ani ayine ennene ejange bamukubye ani oyo ayina ennene ani ayina ennene yagenda n'atandika olutalo akabira ki nga tamanyi gye luggwera yalowooza bo bali yali akuba mulambo okutanukula abasajja nabo ne bamuddiza yabadde ali awo ng'awulira music banaye leero tuyimbiriddemu wano we tugenda okukolera muzeeyi gye baleko soka obuze kuba tulaba bane muli mutya mwe bali kutuwagira leero ng'oli mu yero wenna anti nze nyambala suuti zenjagala waliwo lwenyambala reeti ne mumpito waagooni nze sirina kibiina
first political party gye nawagira yali DP nenkola nemesabye kuba buli kasuli kasooka ku DP mu NRM nabaga najja kulera mwana nze njagala mu Museveni yekka Museveni gwe njagala mu NRM sina kadi NRM era ekyo okubola abantu banzija ku mulimu naddayo ewange myaka 10 kati nalisize kukolera gavumenti walize kukolera Museveni yekka kasa ojja okulera omwana bwakula ng'ovaawo bw'oba ajja kulonda bikoola bya miti ne batema omuti ne bagujjawo okola ki ogenda yes buba tegukyaliwo abaganda baga nti olw'ekyo ennyumba erulaga namunye ekkubo namunye yajja kubeera mu ennyumba bagiwokeza do you see namunye in an empty place no yes anyway nyambala amasuuti gange naye ne suuti waliwo maama wange mutoolo ali London maama wange omutoolo oyo wangabi mwenza abengabi mba respectinga nnyo tubulaba noono gondi lutaya muyita taata lutaya yawasa Namatovu nate Namatovu ye tammanyi namuganda naye Namatovu munno bw'ali kundekera olikola ki ye maama Namatovu tammanyi naye era nasanyukira nnyo lutaya taata lutaya omanyi abantu bawano yenkola gye beetaaga oba gentleman bajja kujooga nnyo kaakati taata lutaya bw'aba agenda okukola embaga wasamaama Namatovu n'atuula ne banne ne bamugamba nti jjayo ssente kwe tujja kusasulira mu bivvulu wabula nga bamaze okutegeera bamukuba ekigwo okitegeera kati ng'ajjayo ssente sitola eyo saagitegeera bulungi wekyo bwe yali agenda mu mikolo ne bamugamba gwefuna wojja ssente bamugamba bassemakula ffe contribution yaffe bijja kuba bivvulu n'akola endagaano ng'ajjeyo ki ekibiina ne bakikuba ku ttaka ne bamulekawo kati bagenda ewaabwe mbuki afiiriddwa okusasira yabaleeta I support him kubanga kati kankubuulire maama wange baamukuba lwa Museveni is the only muganda who was targeted maama wange n'akatebe oba gwe wakaleeta omusajja ali London eyo yakatuweereza egesa katambuliramu kati njagala afe ndaba alinnyo ewaffe motoka nzooki aliri nekasolo talirinnya waffe teri bubaka bugenda kujja kubanga mmwe kyemukola ekibi nti mmwe babategeera nti nina weakness ya sente nti yiga nagenda okweyimirira yiga mu kooti yiga yayogera ekigambo eki nti covid ayinza okuba taliyo teyali medical doctor teyali eki naye olwokuba akasajja kabukidde ako kakabusenga waliwo n'omulala yali anoonya tv agiwambe balina okuwamba omusajja bamukwata ne bamutwala wa ekitalya kakati omusajja oyo eddagala lye yali anywa nelitabeera yeeri siriimu nabaga nti siriimu alinga mbwa siriimu alinga kapu siriimu talya bibi siriimu tagala mbeera mbi ekyo kiriyo tabaga nti yalwala embwa anti kakati omusajja oyo tebamuwanga ddagala lejolale nagenda mu kooti omweyimira omulamuzi n'agamba oli wa mutawa naye kiwando n'alinnya ewaffe bekiwando ewaffe temulinnyangayo bajja bakubira ewaffe if my mother dies today I don't want to get any money any mabugo from any government institution why tubonyeebonye naye bamukuba lwa Museveni tewali kye batuwadde ndobangayo alinnyayo kubanga ffe tumalako ffe famire yaffe emalako eyaffe emalako esente ezammwe tetuzaagala temuyinza kulema kujjanjaba mulwadde ate nemuleetaamabugobugaleki mwagala bafu alirinyayo tujja mukube motoka teri motoka ya gavumenti eririnyayo ne kasolo tayinza kulinnya waffe kuba kasolo bajja mutuma nti wawaka kasolo tali bwalijjayo taliyogera ku kigambo gavumenti kasolo bwali naali mange naafa kasolo nalinyayo nayogera ekigambo gavumenti mukubirawo MP nadduka balizeyo omuceere nguteeka mu mucanga guno nenguteeka mu kabbuli kubanga temumuyambye kati ng'abeetaaga era mujje ng'afudde mu famire yaffe bambuuza ne kati nnyoko baakuba waaki nina okukkiriza bankanyuge kasasiro banjooge kuba nina okukkiriza obujozi sisobola kukkiriza singa saava ku kasasiro pologulamu zange baali baziweze bankanyuze ku judikitiko basuula embwa this man must go to his home and rot
nenda bamusebe ninga struggling nabo nagala mumuteka kubati vaiza abatani wakajicho ikani singana batana ali bakubye nembattamu now Muzeyi Mirundi mujogaba nako lero tuyina ebintu byetugenda okwogerako bingi njaga tusooke musajja walabika video ka Gravity ng'akaaba nga boddamu nkimanyi anti bafuna sente amwe money maker abantu bamfunirako sente nyingi. This is what has made me nagana okujogebwa okuteekebwa munda weyo y'omuntu ng'olugosi nabigana mu political science batuga know yourself. I'm intelligent. I'm an intelligent man who cares about my future integrity. Zile ofene kuba matafari kakati oyo musajja Lugonde yagudde olutalo ku banne nti waliwo buli muntu abimba waliwo Jime Katumba and the Ebonies yabeerera ow'amaanyi ennyo naye ate Katumba yatuuka okukoma wano mu Uganda ayimbe n'eri wamala ne biremu kuba yali amaze okukola endagaano ziri kakati Abaganda bakugamba batya kakati support eyo tugimanyi naye abayimbi ba Uganda wembasaasirirako nti tebalina ba managers tebalina ba public relations officers. Toyinza kubeera ne manager ng'ate akwendako. Manager kasatandika okwendako kiba kitegeeza katuuki amulisibiti ng'efuuse byalaavu kyobalaba nti abayimbi mu Uganda ngenda ne mbawulira nti oluyimba lwa gundi lwe lwawangudde muyina composer muyina aluyimba writer n'ayimba kati lwani enkoko ya kyuma ekyalula amagi oba ya nkoko ekibika. This is Uganda music. Nti muyina composer nti oyo enyimba kakati kasola omulenzi nga yawandikira omuwala kasaba awukana taddamu kuyimba kubanga goli kimuzindaalo tulina authority kuyiwi composer kakati leta saayo Omutujju yasoma society nti abantu ba Uganda ebintu ebiri hard stuff babibommola nti tebakyalina kintu kyebasuubira mu gavumenti oba mu kintu singa gavumenti ya Uganda ekeera kwanja nega nti buli munna Uganda tugenda muwa sente ku ssimu ngeza nabbanja zaatuukayo bameka abazifuna ekitegeeza buli lwolimba abantu ne batakifuna kati ebyo bakugamba byani byammwe ebyo tebiriiyo ne bagamba nti buli muntu yenna Museveni agambye abaana bajja kufuna amata abaana bajja kufuna ki amasomero gonna bagawadde sente kubanga gawene covid amabanja ge gabanje tibibeerayo kakati as a result Ugandans are more interested in entertainment mu buwemu nti singa okuba omutwe gw'amawulire noga nti Museveni agambye nti amaka gonna mu Uganda gagenda kuweebwa sukaali n'omugaati oba abaana bonna bajja kuweebwa kino uniform ya bwereere olupapulo olulala lukuba nti omusajja n'omukazi looko yalemeddemu olowooza ani atunda owalooko yatunda ono bwino ng'ekubye kubanga bino ebya hard stuff babiwulira dda ne bikola ki ne babikoowa oyo ani ayina ennene empuuta ani ayina namugati toteekako mpuuta gwe buli omu yeeyiyize buli omu gwe muleka ayiye ani ayina ennene empuuta ani ayina ebyo abantu kwe batambulira byebaagala ate kalica y'Abaganda etambulira mu buwemu ennyimba z'Abaganda ezisinga obungi zonna za buwemu Abaganda kalica yaffe etambulira ku mwenge ku mukazi n'obuwemu abasoga ttaka ne mukazi kakati zigenda ne mbagamba ragiye sekitulege ndi mwannyoko olwakugambako n'osongoza omumwa ng'ate alifumbirwa kitegeeza ki waga nti ono sekitulege sebatta eyimba ddole w'omwana wange akaaba yes sebatta eyimba ddole w'omwana wange akaaba ddole w'omwana wange maama avudde ani ananyamba omunsirisiza terwatunda buwemu naye ddole yali buwemu yes kakati nenkugamba zinne igundi kakati nga bagamba nti balega mulege ng'aleega engoma bonna banzirako olumbe lwabalya
baleega muleege senga wange abaawo singa mumubuulira sukaali nanywa baleega muleege ngaaleega engoma muwala yayimba bamuleega ngaaleega ki ngaaleega engoma naye bonna abanzirako olumbe lwabalya kati gwe tukitegeera baleega muleege ngaaleega engoma bonna abanzirako olumbe lwabalya wena ne kali ke watugamba omusajja ke yayimba awo ne bakonkona endongo mukerere natuuka n'okumwenya mukerere gwe tukitegeera wakitunyonnyola muzeeyi kakati kitegeeza nabaga nti olumbe lw'omuganda ensiisa y'omukulu w'ekika yokka yekolaki ensiisa y'omukulu w'ekika yetunula mu lusuku yetunula mu lujja ezisigaddeko zonna zitunda mu lusuku era mukazi wonna otamugobere ne babi olumbe waabwe nga togenze naye eri ebbinu ly'okwabya olumbe waayo ne baganda biriivu nti kasita kuba baba tebamanyi conceived world period naki so they believe that use every gathering to produce more children muleme kukolaki muleme kuggwawo kakati ennyimba ezo ez'obuwemu abantu bazaagala eno mayike yazigirite saaga ne bwogikwatako bambyosonga eno mayike yazigirite saaga zigiri yakola sente baluwera kumalediyo gota mbu mayike yazigiri mbu eno zigidi eno mayike ne wajja ono maama yankuza byenina mbyesiga ekyo kyokka ne bankuza nalo lwabo byenina mbyesiga maama yankuza teyankuzakuza byenina mbyesiga nabyesiga wamaina wabuuliza tinaye nsaba kubuuzaamu kasukaali keko oba twongeremu kati nokyosanga masa blaster emboko ettaka emmanga enfuufu lwatuuda olutuuda wano naye omwana oyo yakuba oluyimba ati bamukuba ali ku lubaawo awandika nga yina empale ya mugiri gyacakala lwamutera abadinka bamukuba nga akayeni ensaka y'amalwa so ennyimba zawana ez'obuwemu abantu zebakola ki ani ayina ennene empuuta naye lwe lwamuteeka omutujju bannaye yakaabye nedda akkirize kakati tesivuma nange banvuma gwokuba mulambo nabaga nti ekintu ekisinga obusiru mu nsi yebbi empitambi naye mulinnye mwanuke naye yerwanako nakuwunyirira bemu emugga akusammukire bibwa omukubamu omugga akusammukira naye yerwanako kati yamutujja yaddaga nti ajja kuvuma banne baleme kwanukula yaddaga nti bo banne bajja kusirika kubanga you must know ndi kakati omuntu gwendaba alina discipline yo ono gundi era naye akabina kapaapaala lutalo yali yakola ensobi egi lutalo yali yayimba nti bwe ndibeera mu bibaawo byange people don't want to be reminded about death era radio zimu ezisinga obungi tezisoma birango byabafu when you take a death announcement ku radio zino ziri modern except CBS younger people don't want to be reminded about death era olwo oluyimba lwokubeera mu bibaawo bye ate in times terutunda era twakola show yalwo gye twakola yaliraane yalimu ennyimba olwali ate yali nnungi twali wali ku equatorio parking aisha events kyali kibi naye nga zino ennyimba z'endala akabiina akagenda kali kyekiri kyogambye ebintu bye twagala bakazi kuwemula kunywa bbiya yanti abaganda bwe bati bwe baali abaganda bo abo batandisa amasimu naye tebaweweera abaganda bwe bati bwe bali nti abaganda these are happy people bwatoka omuganda bakugamba nti afiirwa omwana asula ku malaalo omukazi bwe muva okuziika era ate mulina okukyetuusaako embaga kati ekizonoona gondi besimani bwatakyetuusaako na metroni embaga efa but you got baganda culture
is intertwined with the sex. Lwakuba nti sex waabwe bamurapinga nga sebatta bwakola nti olinga ebbula bikolwa ng'abawanula amenvu ekiro munaakola ki? If you engage in sex during the day, what would you do during the night? During the night. Sex is reserved for the night. That's why Muganda tells you nti ebbula bikolwa obuliddwa ebyokukola kyobuwanula amenvu. Kakati amenvu gwatamanyi Luganda olowooza nti bagamba bananas. No. Bagamba ki? Sikitegedde. Tekimanyi Omuganda kyagamba nti obbula bikolwa obuliddwa ekyokukola. Because at that time there were no lodges and the sex was reserved for only married people. As a result, you could only engage in sex during the night. Kati ono yeetaaga kuvuma buvumi kubanga yes kubanga omuntu omukubira essimu n'okuba emirundi esatu nga tagikutte kati bwe mba mu kabiri ngikwate. You see they lack a discipline. When you ring somebody's number 3 times and he does not pick you, it means he's busy. But they insist. That's why I shout obscenities. Kati luli obuzibu twakola kano wakalekamu kati oli yali takuwulira nti oyo gundi oyo simanyi ani oyo gundi nalabye omusajja ono simanyi bakikakasa owaayi etteeka balireetedde ggwe ne mugali etteeka tebannalireetera nzi basaba miliyoni 19 nzirina etteeka lyammwe baava abataziina nze if I want to violate this law sentence yina 2 mulemeddwa okumanya who is responsible for this. Etteeka Nsereko kyalireeta talyagala. Nze nina vidiyo nga Nsereko alina abantu babiri baali nabo era ne bamuwane ssente agende e London. Nsereko basooka mujimbira mu kkooti nga chairman amutwala kati Nsereko bamutwala mu kkooti gundi high court neegamba nti amanya Supreme Court omusango gwe muddeyo muguwulire mu kkooti eyaawa annaffe mutuweeko ki wali olaba okutambula Nsereko ne bamulippa nemugamba olina otukolera why nti Nsereko etteeka ye bamulaga nga abalikolera nze a contradiction kani Mirundi ataka yes Nsereko ye politically yafudde why kubanga lijja kusigalawo Museveni nze simunenyako ekintu eki toyinza kuba musajja musiraamu ng'oli sheek ne bakuleetera etteeka omukafiiri n'alireeta n'olisayininga ng'oli mufuti. Lwaki mu basiraamu bo teriiseemu? Normally Museveni refers these good laws to experts. Why? It seems etteeka lino alirimu close relative wa Museveni ayina kyayagala omutikkula baleme mwogerako. But why did you commit these atrocities? Lwaki wabikola? Abaganda baga nti omala okusesema mwenge nti ali nnyimba ndi mutta kakati Nsereko victim era ne mama fiina waliwo baali bamutwalira nga baleese kulannama bakulannama nga alina pikapu y'amagye. Okimanyi nti kulannama yalina pikapu y'amagye okutuusa mama fiina gye bamuteeka mulagi nze nabalema nze nesembera eno benkusemberera nosemberera bano batuwoganira nze baali balowooza nti waliwo osobola okunte tumuteeke I can give Mirundi a job media center simanyi new visa nsuubira amazzi ebbanga lye namala mu state house ery'emyaka 14 I have no longer appetite. Nemukuba omwana nemutegetinga mukazi wange nemupa obutwe emirundi 5 nemuhalinga basagisi olwamala okungoba department nemugiteekamu sente amaye full kati etteeka baalireetera baavu ye baavu bw'olisobola Museveni yafiirwa nti Museveni liberalized the airwaves. Museveni yagenda okujja katina radio Uganda eki era ng'ekuumibwa magye. Museveni ne bamugamba tokkiriza kuteekawo radio nyingi. Museveni liberalized the airwaves. Kakati ffe tukugamba mu ebyobufuzi mu political science. If you want to defeat a revolutionary, force him to want to do his early achievements. Museveni, whom liberalized the airwaves, is now fighting the media. 2, netukugamba nti omala okusesema mwenge nti ali nyimba ndi mutta Muganda will tell you the newspapers, the media of that time was composing songs. Muganda says if you overdrink yourself and you vomit in the beer pot
and somebody composes a song about you, do you kill him? No. You look at yourself, change your drinking habits. Never over drink to vomit in the room. 3, on that law, nti tebayina boogezi. In democracy, you must have people to counter. Nti abalokole bayina amaanyi mangi nnyo mu gavumenti muno naye tebasabangako timuwera amasabo. Christians, eddiini bwe yajja mu Uganda, the Anglican, the missionary had the powers to tell the bwe baakola amasabo eyali eddiini ya Buganda ey'ennono gadda mu bitanda munda bagajja mu lujja kubanga Katonda w'ebutonda ebutonda mukono muggulu emukono Katonda wa Buganda ali mukono muggulu wagondi nge andi ndaba Haji Jafari yeita tonda kati ate katogirabe ene nkufiira ya bwakaridinaali bagikuteerako Zanzibar wano mu Uganda nze kama ene nkufiira gitayakuzanya wali wagenda mu Uganda omusamize wano era bugingo yagamba bugingo namutwalira bapasita nga bamutuddeko baagala omulwanyi that man and his malaya should be taken to Chitalia and the church closed. Bugingo ne mutwalira gundi video nga bamutuddeko bugingo nangana bakafalisayo kani oh God ne bugingo yangamba nti naye kubikolotya leka kugamba nti amaanyi ga sitaani Katonda ajja kwokya omuliro wayo. Lwaki abasomesa abalala tebabikola? Lwaki gwe miracles zokola? Bugingo couldn't believe. Bugingo yali tasobola kukkiriza nti nsobola omulaga video nga bamutuddeko nakyo mutwalira nga bamutuddeko nga oliwo pastor God naye penti gikuba bweti bali bira mu crusade nadduka empala alidduka yeekutte wakati nga mukazi we bamubiriza ebigo ekiseera kijja kutuuka wano ababa waganga tebakyaliwo buli kuba mukube God adduka eri. How can you close a church? Omusajja Bugingo kati olaba kyamukuba mugundu mu mawulire namulaga Teddy ng'abafumbidde ekyemisana ewuwe entebe ali nabo ne balooya be ne baga owabukedde tugenda mu wasente bweziti owa New Vision tugenda mu wasente bweziti owa Manere tugenda bonna ne baba listing owabwino waayo kakati balooya be ne bamugamba the problem we have is Mirundi reason is not like Gashumba. The problem we have era ne batula ne bagamba ti akakasajja kamabirizi kayingira mu musango gwa tekalimu kakwatibwe because for me I see them, I watch them bala kumukwata mabirizi abamanita abo bamukubako ne bamukubako mabirizi ngali ku pick up emabeka n'ebitabo bwebiti mabirizi nanerega munga bamuguzembo ampabiri nimbagira generali Kifalu namulumba baba generali Kifalu yadumira amajo okukutaka kasito numba ndagira bulagizi generali Kifalu Tovera baamini yakola Kifalu battalion kutegeeza baganda nti amayembe gakube mundu generali nze kukwatira generali Kifalu bana kakuba katika kaliruzira ani akyakogera kati Jafari gwe mubala nina abantu bange nange gye ngenda ba 3,000 nange ngenda tumanyiganye abakola ebintu ebyo abayinama omanyi specialization kati waliwo amanyi okologa emisango waliwo akukuuma mu bulamu waliwo munonyo amanyi sente waliwo naffe tulina specialization kati Jafari nange musindikira abantu Jafari amaanyi agayina nina n'abalagi empeereza abantu abayina amaanyi naye abasinga baba balimba bulungi kakati eno enkuufiira eno yotesaaga nkuufiira bagikutukirirako Zanzibar olina okubanga olina ebyamagero ebisukka 20 wakakola okuwa waggulu kati nze waggulu wange mbakuba mu ddiini kati wasigadde ndi kalidinaali wasigaddeyo paapa yekka kweno enkuufiira eno tesaaga sebo tebbibwa muleke gwe muveeko mugjeeko so kakati mbabulya nembagamba anti bayina gye banjagala mubweti dakika 5 tuwonzike mbabulya nembagamba so kati gwe teeka tolitidde it is Musamani who loses kubanga tulina etteeka ly'amawulire Press and Journalist Act license liteeka wekibi is dysfunctional tulina etteeka lya secretarian dysfunctional even this one will be dysfunctional. Why? If Museveni is facing the Ugandan government, he is facing a challenge on human rights
violations. Some people are prominent people have travel ban. Is it the right time when you are improving your image to bring this law? Is it necessary? It's not necessary. But government has been outsmarted. This is why I have offered nze bandetera abantu buli district ya Uganda abantu 10 abayina digulimba basomeseze kubanga to argue okwajuwinga n'abantu you must have a certain knowledge nti nabaga nti kusasira indirectly is telling Museveni nti wabba obululu. Why? If the party you supported won election, how can you be shunned? Noga nti batubonya abakolere bati nti abantu baganyo tulaba olw'ensonga y'obudde Muzeeyi Mirundi abantu abaganyo okulaba ate balonda batya Museveni. Ninayo akabuuzo akalala kamu abantu bali badde bayingira nnyo kubanga walaba gwasooka wali mutembuzi gwe walaba ettaala. Why is it that people follow me nofuna abantu emitwalo 5 unafuna million ne banzanyiramu n'obuzanyi waliwo ne bakola kiti bagaggawadde. Why do I have a big following? Is because of the way I package my information. Nti nkugamba nti oba Ebola gyali ekasanda zituganye naye Ebola atakwata baana b'amasomero kakati abantu bonna mu magazi uniform. Ebola nga you have okukuba abantu mu bbaala okubajjamu kati muzimbe y'emizikiti abantu bagana okunywa omwenge. Era obusajja bwa monitor obwo era bulwanye paka wadde hezo buli ebyenjogera nti lwaki atwadde abawadde hezo nabo babbi wanda drug kubaka kati musenera alimba Museveni nti alinayo vaccine zakoze bazigezeseza kuba Ebola ne bawona ezo babbe ne katubuuze oli covid yalagawa aliwa ekikazi ekinene eky'omuntu omunene kye baaleeta nkikoze eddagala kiriwa. And why is it that all of these calamities rotate around the Prime Minister's office and the Minister of Health? Museveni yakuba aba education n'abajjawo abo ba Teachers Association bali babira mu education bwayongeza omusaala nga bawe yunatunge bajjako seewo n'abakuba n'abajjawo local government n'agikuba kati Muzeeyi gwe wayona kyoyogedde nti Ebola baba gyali nga takwata abaana ba ssomero. How bwe kye bayita Ebola okimanyi Ebola bw'akwata omuntu buli katulike konna kavaamu ebisiringanya ebimyufu very scary. Era bwe nabaga ntale kubanga pharmacies zikolagana n'abamonita exaggerating nti kati gye bayiga okubbiramu ne bayiga okubbira but they are chasing away people, they are disorganizing people. Travel kuba kati ensi zonna bagamba oba Uganda namwe muganda okusoma amawulire g'obusajja buno. Yes. Nedda Muzeeyi Mirundi nedda ekyo nedda. The fact let me tell you let us institute anti nkubuulira nti babbira mu ministry ndi kakati gwe ogamba otya nti omwana ono talina nsigo nti ensigo yakula ayineemu. Twogera ku kyensigo ekyo nange kyanneewunyisizza bagambye ensigo ayineemu lwaki byaluhanga wa police pathologist yajja lwaki ekisirejja kiva ebbombo nekijja ne babyogeza mu gundi. Let us ask omusajja omuwala bw'omu yateresa munne emiti tusembereko wano omusajja omwomuwala bwe yateresa munne ensawo za simenti 10 n'agenda ozikimanyi namugaa nti empungu yazisitudde. Omusajja namugaa nti empungu yazisitudde simenti kira 5 nti ye namuteresa emita y'emu n'agenda ogijjayo namugaa nti emmese zagikekesa namugaa nti oli musiru musajja gwe emmese zaabwe zikekete namugaa gwe musiru mu nsi omuli empungu esitula ensawo ya simenti weewuunya nnyo nga mulimu emmese zikekete emitayimbwa gwe musiru kubanga tugeze omwana ono yali atwala omutwe wa Kadaga mu ofiisi ye omusango gwakwatibwako. Sipiika Kadaga was lucky that this boy came looking for somebody who was not around at the time. Baali bagula apinze muki ekirabo Kadaga baali kutta omwana motoka za Kadaga would have been impounded. Kadaga singali mukomera fumati emitima egyo gyabaki kati wano kati nze kyesitadi nalabye sijja nnyonnyola nti omuntu osobola okukula kisoboka okuba ne kidini y'emu era n'agamba nti okusala wano omuvubuka basobola okuba nga babadde bajjawo nnyama bagizze waggulu wano kyesitategedde bulungi. Omuntu abeera n'ensigo mwali ekintu ky'ensigo waayi nti
eyo organic case has basically ever mentioned the organic case which is before ICC. Basically many policemen, many doctors, including American doctors. I told you this transplant of organs was started by Professor Kanyedes, who confessed on video. Who confessed on video? No, there is a lot of money in this. And see a good dollar in 20 times. Nenze nkugambi ti omwana we nansana eyaduliringa mu abaana n'abajjamu obwongo omusango guliyudda kyenkugambi ow'ebbombe ekimuleeta kiki omusajja w'emulaga ekyamugobesa kiki kulwanira mogi kulwanira gundi kulwanira ki gundi gwanika mumuyidde omusajja namusanga ali mu mpale y'ekukumi. I talked to this man ne mulaga a meeting gye baali batuddemu nga bamugoba. Muzeeyi Mirundi finally nga tugenda. Yes. Mukwano gwo General Muhoozi ali Rwanda oba yakomyewo simanyi. Namulabye ne Mwenda bagabana entegwe nkuwadde. Interview yakolebwa nga waliwo yadde agamba naye Muhoozi aganti General Muhoozi aganti waliwo omunakeya yadda journalist yadaga nti Muhoozi bamujje ku Twitter. Nagamba nga anyanzija ku Twitter ani alina amaanyi ago sijja vaako olutalo lunatemo koma abadde bakuba Muhoozi nabo babookereza omuliro abadde bakuba Muhoozi be bali mu organic case. You see, when before this man basically dragged himself into this fracas, don't you know that we have a drafted bill? Engeri yokutundamu organic lyeteka lyayita. Yes, mwekiri. How would you regulate ekitaliyo kisajja gusirikako kati bakyeyambisa mu medical expert. Yes, let us find out era nga bwolabye obwamanage egundi what is organization etaddeyo kino etaddeyo ambulance wekusoso jibba ne bubabbi kubalira Red Cross naye bakikuleetekera buduuda nebbiramu. I'm not care. I don't care about the thieves. Thieves are there. When you involve what is organized, my concern is the people of Uganda. My concern is that how do you react to Ebola? My concern is that a wonder drug. My concern is that the way these people market these days, they get a credible person. That's why I chase them away. Because I have a large following in this country, which I cannot betray. Songa ya Muhoozi togikonye. Ani kugambi Muhoozi kamba koli ajja kubafuga. Era nawandise ekitabo kyange Museveni yabula emyaka 10 Museveni mutabani we yajja musiki. Amaze okulaba ebiri e Zimbabwe, amaze bakankogoli. Where do you get his leadership? No first family beku basala okuba Muhoozi nange bankubiramu. Tu ejoko omujozi waabwe. Kakati ekyokubiri Cleveland your former adversary. Museveni yabategeka nti Bashir naye ali mukomera Mugabe ekyamunya bakuba mukazi n'abakoni babatwala emisimu. Kakati ekitegeeza and to what you don't know, Rwanda and Uganda are twins. That's why Muhoozi has invested heavily in Rwanda with the President Kagame. Why should the President Kagame identify with Muhoozi? Kitabu gwe yeetonze ku Kenya. Rwanda ekimanyi nabaga nti abanyarwanda balinga abaju balina okubeera ne strong influence mu America. Era any president of America must address the Jew, the lobby group, in a sente nga gampitire without a friendly government in goli kyobola Trump bamukuba waki. Trump was a German. Kitawe yali mu German. Mu ba German abayicha abali. This is why the Trump tafunye mire. Today, I told you 40% of Abaganda, 40% of Banyarwanda. 2, the follow back opposition country for the Banyarwanda is Uganda. If it took the Tutsis 50 years to go back to Rwanda, it can take the Hutus 100 years to go to Rwanda. Or the Kagame Tachimayi composition in Rwanda. The Tutsis form close to 15%. The Hutus tayinza kubakiriza. The moment afene Muhoozi in Congo, bakugambye ko nti UPDF ekubye ku gundi mu M23. M23 helps Rwanda.
not to have a breeding area yensiri kubanga Congo cannot manage its affairs. The coming of the Banyarwanda refugees in Uganda by expelling the Banyarwanda mu 83 chabayambo kuyingira maji as it is at batayi wabo. Kagame cannot allow such a situation. Uganda efanana ne Ethiopia. Ethiopia ne Eritrea yabalwana wa mugabe twalwa. Nabe Eritrea ne bagenda ne bakola eggwanga eryawo. But because Africans were not used to sovereignty, obujozi okujogono ne bamujoga ne bamufuula embwa ayina okutufukabira ayina okukola ki bayo Uganda fu twakola Rwanda tubesa pasera kakati naye abayeekera bwe babadde basereteninga Ethiopia Addis Ababa nga batayigulire rebel Eritrea yayingiddewo why Eritrea yeebuuza abastrategists b'Eritrea if these people defeat this government tebasobola okugamba nti namwe mukomewo biki kiba kiddakaawo kakati kikutegeeza Kagame ene Rwanda president must not allow a hostile government in Rwanda. In fact, those who are abusing Muhoozi because of his close relationship with Kagame nti Muhoozi ayinza okwegatta ne Kagame ne bawamba kitaawe tekisobola Muhoozi tekisobola Muhoozi knows the capability of his father tayinza kumujjako aba akimanyi nti bookero bamuwanga bwe bajjako obuti kyagenda with the enemies he has. So therefore Muhoozi is a good strategist. Ate nabagambye nti Museveni kyabazannya tukitali ba psychology. Museveni akutega n'ogenda mu kooti n'owaawe nti Muhoozi ye avayoletinga luluza amagye bategule ne bawa ani yawatukule sente ani yamuwa sente tegule. The man is a soldier at his age. He cannot retire. You retire at this age. Kakati ye Museveni yakokola kubeera naye ono bw'akola tweet enfu n'amuvayo naye amukuza n'amugera emmaji kitegeeza is more here. Museveni uses a would-be bad situation into his favor. Kati byombi tabifunye kati omusajja oli akwagala agamba obudde bugenzi badde yagala kusembyayo Mao Museveni bye yagambye mbutamuleetanga ku bya transition yamuleeta opposition kubeeramu munda era aba DP bakutte wansi ne waggulu. No, you see the politics changes. Tukugamba nti once a political agreement is signed, we look at three issues. Once a political agreement is implemented 30% is a done deal. Museveni bw'aba yabasuubiza federal mu nsiko n'abawa ekirinde ng'omwaggwayo. Two, when you are negotiating a political agreement and the conditions under which it was negotiated change, is null and void. Kakati agreement ya Mao ne ya Museveni. Mao teyafunye yagenze egenda mweyala yes, it has been able kakati null and void. Kati Museveni yekyusizza abamutuuka okwekyusa sobola abakazi abasinga obungi kati bakugamba bwana mirundi ebirala akusibye ebitoogo sooka wakiriyungulira esimu ya mitwalo emeka ne bwotadda ate nina ebintu ebirala bye ngenda okusuubula abakazi kati kyebakola kakati Mao kyeyafunemu yakoze eki yakikimala kati situation kakati whether Mao kakati Mao bw'aba yeye yajja kubanga bo kyebeerabira nti Museveni changes zikwe Museveni yali alowooza nti Mao restored peace in the palace ne bategeera nti waliwo omuti omulala kakati today Mao gundi akubiddwa Muhoozi you take a time to recover kitaatawo bw'aba yeetonda on a foreign gundi nga Kenya si oddayo n'okala Museveni overreacted Omuhoozi alina okubeera n'amaanyi kakati tu noono abadde akuba Muhoozi naye omusango gwa organic gumulemeddeko kakati kitegeeza that's why I've written my book nti Museveni is coming back kubanga nze nkimanyi Muhoozi tampa sente Museveni tampa sente why I was caught up in a palace gundi battle nange sinza kumendinga even aninti I cannot help them to solve the problem nga nzetta future yange kambeera omwavu katuboneebone naye nange sijja bayamba nina bwe baagala nyambe ye aneetikulirako nze mbere political surrogate mother nze tugenda kusuka wano olunaku olwaleero eggulo naadde kuseenaawo Sara Kajingo n'akutumirako naga nti omukuku naavu mundabire simwerabiranga tanneerabira Sara Kajingo bamujooka yajja kubeera spokesperson wa Olanya naye Olanya bwe yafa bwe baali bamutwala Sara bwe bamutwala muleegere nga kyakubeerawo
sisobola naye musaala asigala afuna si musaala dignity kwegamba ondeetanga omukazi omufula hausigala nze sibikola naye yakutumidde nagamba mundabire bamujoga sala kajingo bamujoga nakalema namujoga namukola atya nakalema najoga abantu paka bejoga munsi paka omuziba akugamba okabona ekiziro okubi okawonganya okwokera abazalireka bwolaba nga baagala kujoga nnyo omulimu gubawo okabona ekiziro okubi okawonganya okumakati abazalireka tibwolaba ekizza okusanyawo famire yamu wakiriwongayo nnyo ku famire esigalewo kati nze ndeka mulimu nkolanga jjanzi nga ntema nzira ye wange nga nkuba amatafaali naye nga diginite yange yongiyina mutabani wa Mirundi naloga nsi yange ntambula nayo tesikiriza tetugenda kusokawo wano olako lwaleero mubeere bulungi ejjogo sirikoleramu mweraba gonjoga sidda